العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أيها السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abebitiibwa abagoberera amatindo lubeera amajjuvu tugazza eri ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala okusaasira n'emirembe yeyongere eri eyo omusomesa waffe n'abantu b'ennyumba ye n'abo abagoberera obuufu bwe ila yawmiddin. Tusaba ow'ekitiibwa Allah atuteeke mu abo abagoberera obuufu bwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tujja kwongera mu maaso ku nsonga gye twayogerako egamba nti hayatuna kulluha ikhtibaaru, obulamu bwaffe bwonna bigezo. Ng'omuntu ayinza okutunuulira obulamu bwe n'anakuwala nnyo n'alaba nti takyalina gy'alaga olw'ebigezo eby'omuddiriŋŋanwa ebizze bibeera nga bimutomera. Ne weesanga nga bangi bava ne ku mulamwa, oli n'atuuka okubeera ng'agatta ku Allah n'ekintu ekirala. Lwaki? Lwa mbeera ya bigezo ebizze nga bimukuba mutataaliyan, nga biddiriŋŋana. Naye amawulire ag'essanyu oba ky'olina otteeka mu bulamu bwo okitegeere nti hayatuna kulluha ikhtibaaru, obulamu bwaffe bwonna paka lwe bali kuteeka mu lahad ogenda kubeera ng'olina ebigezo ebitambulira mu bulamu bwo. Ng'oyagala okukakasa ekyo, tunuulire emmala gy'ozzoomalamu ebizibu ebitonotono noga nti kati alhamdulillah ekizibu kye nnina kyakufuna mukyala. Bw'omala okumufuna noga nti alhamdulillah kati ate olutalo lwe nayolekedde lwakubeera ng'afunye waabeera. Omala okufuna waabeera ate n'oyolekera olutalo olulala n'oyolekera olutalo olulala paka Allahu tabaraka wa ta'ala lwagenda okubeera nga akuggyamu omwoyo. Ekikyongera okukulaga ti hayatuna kulluha ikhtibaaru, obulamu bwaffe bwonna tugenda kutambulira mu bigezo. Twamaliriza oba twakoma omulundi guli nga tugamba nti Allah yatugamba situjja kubeera nga tuyingira ejjana nga tetumaze kuyitako mu buufu bwabo abaatukulembera. Massatuhumul ba'saa'u wadh-dharraa'u wazulzilu, baafuna ebizibu ebyenjala, ebyobwavu n'ebizibu generala ebyenjawulo, okutuusa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yagamba nti n'abakkiriza be yali nabo nti mata nasrullah, ow'ekitiibwa Allah agenda tutaasa ddi. Ne tuga tujja kulabayo nko ku bizibu ebyakubako abanene, naye ng'abanene abo si banene mu bulamu obwensi wabula bulamu bwa ddiini. Allah okutugamba nti tujja kuyingira jjana okujjako nga tuyiseeko mu bizibu bye baakola ki, bye baayitamu. Massatuhumul ba'sa, bwe buba bwavu bwabaluma, bw'ebeera njala yabaluma. Wadh-dharraa'u, n'endwadde zaabakwata ez'enjawulo, naye nga zikwata baani? Zikwata bannabbi. Zikwata baani? Zikwata basahaba. Wazulziru, ne bafuna ebizibu okukyankalana okwa buli kika okutuusa nabbi n'abakkiriza be yali nabo bwe bagamba nti mata nasrullah, Allah agenda kutaasa ddi. Bw'obanga ojjukira obusiraamu gye bwava ku mulembe gwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ng'ojjukira bulungi ne social boycott we baasalirako abasiraamu abaali bakkiriza abatono olubatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ne babeera nga babasibira mu katundu oba mu kaluumu, ne babeera nga baakozesa bye baalina byonna ne biggwako. Massatuhumul ba'sa, obwavu bwabaluma, enjala yabaluma, ne batuuka n'okubeera nga baatandika okulya ebikoola by'emiti.
emiti ne gibeera nga gyaggwako ebikoola naye nga baani ababiridde mulimu rasulullah mubaka waani mubaka wa Allah gwe ekigezo ky'olina kyolaba nti kitono ekyenjala okyasobola okufumba emmere n'obeerako ne left over n'olekawo gy'okola ki gy'ogenda okuyiwa ebyafaayo ne babisomera ti nabbi sallallahu alayhi wasallam yatuukangako olw'okuba nti enjala emuluma newankubadde riwaaya esobola okubeera nga nnafu ne babeera nga tebakola ki kusiba ku mbuto zaabwe mayinja bafunemu obuzito mu lubuto gwe wali otuuseekaawo naye kati ebigezo gwe byolina oweddemu amaanyi eyali mu lutazimu biddiini ng'eddiini ogyekutteko ogenda osebengerera mpola olw'ebizze bikutawaanya social boycott abasahaba ne rasulu sallallahu alayhi wasallam balyanga amalira g'ensolo agatali mafumbe kuba eddiba ly'ensolo bw'olikwata nga liri fureshi likola ekigodo n'olirya yennyama ekyasinza okuwooma newankubadde abantu tebakola ki tebamanyi naye baasanga agakaza amakalu ne bagalyanga olw'enjala massatuhumul ba'sa obwavu bwabakola ki olwaleero gwe masha Allah tabarakallah osalawo noga nti nze sikyalya kitalo wange ndya basmati sikyayagala muceere munene gulina mpeke eringa ki eringa evunyu oyagala ka basmati akatono oli mu mbeera efaanana bwetyo naye ogamba ensennenye n'osalawo n'ogatta ne ku Allah ekintu ekirala massatuhumul ba'sa obwavu bwabaluma fe buno obutuluma tebunnaba kutulumako nawankubadde tuli mubagamba nti nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali mwavu aga masala dokita yagogerako n'alaga nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yali muki yali mwavu naye nabbi sallallahu alayhi wasallam tabeerangako muki tabeerangako mwavu lwaki Allahu tabaraka wa ta'ala ataahu al-khums min al-bayt al-mal Allah yamuwa ekimu ekyokutaano mu nju yaki mu sitowa y'omusiraamu ng'agenda n'ajjamu ne kirabirira obulamu bwe Allah tasobola kumuwa kitatambuza tambuza bulamu bwe naye baafuna ebigezo ine emmere okubabulako Allah yali tasobola kubeera nga samalayika ebaleetera ekyokulya bwe babasibidde yali asobola naye ayagala kubagezesa asobole okutegeera ddala abakkiriza ebituufu n'abakkiriza bitali bituufu wadharra'u endwadde z'abaluma baani abanene nga mulimu ne Muhammadun sallallahu alayhi wasallam obulwadde bwaluluma n'atala n'obulwadde paka Allahu tabaraka wa ta'ala lwe yamussaako maw'idhataini ne suratul ikhlas ng'emubuulira gy'aba yeewonyamu obulwadde obumuluma kubanga omubi omukyamu yagenda n'amulogera mu luzzi lwe lwanywamu amazzi asena amazzi buli lwanywa amazzi asebengerera obulwadde buggwawo omubiri guggwawo obulamu awulira bugenda obwo bwakwataani nabbi sallallahu alayhi wasallam bangi bw'ogenda mu ddwaliro oyinza okulowooza nti ensi yonna yaggweereeyo naye baweddemu amaanyi baweddemu essuubi olw'ekigezo ky'obulwadde ekimukuba aba yakavaayo n'addamu oli n'alwala sukaali buli lunaku alina okwekuba akayiso oli n'alwala siriimu buli lunaku alina okumira empeke z'eddagala amaanyi ne gamuggwamu n'eddiini n'agikola ki n'agisuula naye khairul khalqi kullihim ajma'in obulwadde bwamukuba ne bumuluma paka Allah lwe yassa obubaka n'amulagirira ne we baateeka eddogo n'amugamba soma essuula ezo buli gy'osoma ekifundikwa kimu ng'ekyo khalaasi eddogo liwedde bw'ogatta aya ezimu kul huwa Allahu ahad kul a'udhu birabbil falaq ne kul a'udhu birabbin nas ojja kumanya ebifundikwa ebyali ku irizi gye baali balogesezza nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kati gwe nange ne ku nabbi ani gw'olaba bwe batayinza kutawaanya bwe baba batawaanyizza nabbi ekyo kigezo naawe bajja kutawaanya fa anta min baabi awla gwe gwe balina osookerako naddala nga tebannatuuka kwani tebannatuuka ku nabbi kati lwaki oggwamu essuubi ye nabbi sallallahu alayhi wasallam obulwadde bwe bwamukuba yagenda kusamira kuba n'abawalabu nabo balina ebiki ebyabwe
oli ayinza okugamba nti twogera kino abawarabu bali ku birala n'abaki n'abaganda tuvumirira buganda n'abawarabu balina enzikiriza etali ki ntuufu ey'eddogo naye nabbi sallallahu alayhi wasallam obulwadde bwe bumala omukuba obwo ekigezo ky'obulwadde yaddukirawa fil Qur'an yalinda Allah nassa obubaka Qur'ani n'emuwonya bw'ozirina nnyingi n'ewuwo naye fa ya subhanallah tozirinaamu bwesimbu oyagala kunoonyaayo ani akuyamba ennaku nga 2 oba 3 oba wiiki omusiraamu mulutazimu biddiini woba omutunuulidde yatunza amaka noli amugamba yaleeta seeka n'amusomera edduwa seeka obuyaayi bw'amusomera edduwa n'amugamba ennaku nga 3 ogenda kufuna abaguzi ababbi kati we bakola ne baseetinga abaguzi ne bajja ne bagula bwe bamaze omugula n'amukubira seeka banguze seeka naye ng'ali mu ddiiru n'amugamba kati sente ezo okubaawo olina ozireeta tuzisomera edduwa bwe yagenze basule nga basomera essente edduwa seeka bwe yakutte obukadde 85 n'essaawa ya leero tanalabika akyasomera sente edduwa lwaki tutuuka ku mbeera efaanana bwetyo tetulina fika mu Qur'an n'olowooza Allah akugambye ekintu oba okifunye gakola bw'okikola bw'otinonga nti ate kanoonyeyo agenda okinkolera amaka gagenze n'essente bazimututteko wali naggalaga ne lwaki tukwata bubi oba tujjanjaba bubi ebigezo bye tuba tufunye kyova olaba tufuna amadarru nga mangi oba obuzibu oba obubi nga bunene nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'afuna ekigezo ky'obulwadde yalinda Allah n'amubuulira ekyokukola ng'olwaleero bw'onookifuna togenda kulinda ani Allah olina Qur'an alyawma akmaltu lakum Musiraamu bwajjula tekyaliyo obulwadde bugenda kukuba okujjako ng'enzijanjaba yaabwo Qur'an yabukola ki yabwogera oba mu bigambo by'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam oyo nabbi wa Allah naye alwadde naawe ojja kulwala nange ejja kulwala naye kyolina okukola ki gumiikiriza mata nasurullah Allah anaabukuwonya ddi obulwadde nga tonnaba kweyambula Allah anaabukuwonya ddi obulwadde nga tonnasuula nzikirizayo ntuufu Allah anaakuwonya ddi obulwadde nga tonnaba kubeera ng'okola ebitasaana kulowooleza bantu ala inna nasurallahi qarib nabanyumiza ku nabbi wa Allah temujja kuyingira jjana paka nga muyise bye baayitamu nabbi wa Allah kyani atamumanye yalwala n'abeera nga yatuuka okuvaamu ki envunyu naye gwe olwala musujja n'otambula nagwo ng'ogulina olwala lubuto nga n'emirimu emirala ogikola naye mw'owungira mw'owugukira n'ogenda n'okola Allahu tabaraka wa ta'ala byatayagala oyo nabbi wa Allah yali nabbi nga ne Allah kudura weeri esobola omugamba nti wona n'akola ki n'awona naye yamuleka n'agezesebwamunko naawe olina okugezesebwamunko ng'abaatukulembera bwe baagezesebwa bw'obanga ddala oli ku kituufu ng'oyagala okuyingira ejjana oyo nabbi wa Allah yalwala n'envunyu ne zitandika omukola ki omuvaamu g'olwadde bulwadde ki hayatuna kulluha ikhtibaaru akaana kakulwaliridde ebbanga jjukira nti waliyo ne nabbi wa Allah eyakola ki eyalwalako n'envunyu ne zituuka omuvaamu gwakaana akakulwaliridde just kasikoseero tekalinayo kizibu kirala sikoseero yakaluma leero kunuma enkya ne kawuna naye owedde musuuga olowooza bingi tokyayagala nakwebaza Allah olw'ekyengeri ekyo kyakuwadde hayatuna kulluha ikhtibaaru obulamu bwaffe bwonna bigezo gwanaalindirira obeere ku museeko olyoka okola eddiini yo ogenda kusinkana ow'ekitiibwa Allah nga tewaliyo kyokola ki nga tewaliyo kyokola masatuhum alba'saau waddarra endwadde zaakola ki endwadde zaabakwata ne zibaluma Allah agamba naffe zirina kumala kutulumako kati obulwadde bukwata ne bukuluma manya nti embaade ze otandise oyita mu buufu bwaki mu buufu bwabo abakkiriza Allah bwe baayitamu osobola okwekasaba mu jjana Allah n'agamba nti wazulzilu ne bafuna n'ebizibu ebyenjawulo ne bafuna n'ebizibu ebyenjawulo ebizibu ebyenjawulo nga biri mu maka gaabwe
ebizibu ebyenjawulo nga biri mu ddiini yaabwe mu kibiina kyabwe, ebizibu ebyenjawulo nga biri mu bizinensi zaabwe, ebizibu ebyenjawulo nga biri mu baganda baabwe, ng'obulamu olwaleero bwe tubeera nga tubukola ki, nga naffe bwe tubutambuza. Wazulziru, bw'otunuulira ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, baafuna oba yafuna ebizibu ebyenjawulo nga arridda, mu umma ye yafuna ebizibu eby'abantu okudina musinga obusiraamu. Gwe lwaki onyiize nnyo ogamba nze bintamye n'okuntama okwoyo okukola da'wa, kubanga olina gwe wakozeeko da'wa n'owulira nti ate yarutadda. Naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yafuna ekizibu kyaki kya ridda nga ekya riddatul aswad al-anasi fi asri nabawi fi Yaman. Aswad al-anas yali fi Yaman, nakkiriza obusiraamu nga ne ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akyaliwo, n'amala n'awusinga obusiraamu. Ibn Abbas atugamba nti Anas yali ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Anas yali ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, nakkiriza obusiraamu, bwe yamala n'abeera ng'abukola ki, abuvaamu. Ekyo gw'oyinza atali mutazimu ku ddiini osobola okugamba nti ekyo si kizibu, nze kiba kinkoserezaawa. Naye alladhi multazimu biddiini, oyo eyeekutte ku ddiini ye, amanye obunene bw'okuluuzinga omuntu n'abeera nga azze mu umma, n'amala n'agamba nti umma ngikoze eki, umma ngivuddemu. Okulaga obunene bwakyo, Allahu tabaraka wa ta'ala omuntu afaanana bw'ati n'obuzibu bw'aba aleetedde umma, aturuhu bisayfi, asaana kugibwako buggi bwaki. Naye ng'obusiraamu bukuuma omusaayi gwaki gw'omuntu, ekyo kyaliwo ku mulembe gwani. Kati gwe lwaki onyiize nnyo, lwaki ogera ffe abasiraamu ffe abatawankana ne ku mulembe gwa Nabbi ekizibu kyakola ki? Lwaki tukireeta kwongera kubeera nti bwe kiba kizze ne tukirabako tumanye nti tuli mu buufu Nabbi bwe yakola ki, bwe yayitamu abantu twongere kubakolako ki, tubeera nga tubakolako ad-da'wa. Oyo yekasi ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam si ye yarutadda, waliwo ne gwe baayitanga Musailamatul Kazzab. Ono Al-Aswad al-Anas ye yava mu busiraamu ng'agamba nti okujjako okubuddamu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama baalina kyamuwadde, bw'anaamufuula nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bw'ageza n'avaawo bw'ati yalina okudda mu bukulembeze awo agenda kubeera musiraamu mutuufu. Naye waba tamulangiridde ku ekyo nti yamudira mu ki, mu bigere eby'obusiraamu abikoze eki, abivuddemu. Bangi naffe bavuddemu lwa nsonga. Lwaki? Tibanyimye entebe ennene, obusiraamu kambuveemu. Bavudde mu busiraamu, lwaki tokola bwe nti abo abasiraamu tebandabawo, kaŋŋende mu babbonaageyi bansuubizza naki n'emmotoka. Aswad al-Anas yaliko ku mulembe gwa Nabbi n'ava mu busiraamu, naye ng'agamba nti okubuddamu bisharutin, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam olina okulangirira nti bwe ovaawo nze akuddira mu ki, mu bigere. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'avaawo nga takirangiridde, ono n'asigala ng'akyali ku bujeemu. Waaliwo Tulayha wa kaana qaa'idu bani Asad yawma ghazwatul ahzab. Ono yali akomandinga ejje mu lutalo nga ne Nabbi mwali ghazwatul ahzab. Ebbanga bwe liyitawo najja mu mwaka ng'ogw'omwenda n'alangirira obusiraamu awali mu maaso ga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallama
bwe yabeerawo yaliwo nga musiraamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'amala ova mu bulamu buno obwensi, Abi Bakari n'ajja mu bukulembeze n'abeera nga Tulayha yadinawusinga obuki, yadinawusinga obusiraamu ku mulembe gwa Abi Bakari. Wadaa binubuwa, n'agamba nze nabbi azzeewo. Lwaki tubireeta bino? Nti obuzibu bwaliwo. Wazulziru, umma yabadda mabega, tebifunye ku guno omulembe ebizibu ebigendo gikuba. Lwaki? Tetugenda kubasanga mu jjana nga ffe tuyise ku muki, ku muswetwe. Tulina okubasangayo mu jjana nga tuyise mu buufu bwe baakola ki, bwe bayita. Abaana b'obusiraamu nga bayitiridde okuntadda, kituufu bayitiridde. Tulina kukola ki? Ffe ababalabye nga bamuvaamu ekisooka kwesabira Allah atunyweze. Ekyokubiri, kunywera kukola daawa. Ono bwe yalutadda fi zamani Abi Bakari au fi ayyaami Abi Bakari, Abi Bakari teyatuula wuwe, yalangirira olutalo okulwanyisa buli ava mu buki, mu busiraamu. Naawe onoolangirira olutalo n'olusobola, oyinza obutalusobola, naye olw'omunjuyo olusobola. Omwana n'olutadda, naawe eronga nti ate naamukolera kimunnanga, abaana kati bakola ki? Beeyogerera. Ne musigala nga mutanaawala ala almaida, ekyeggulo n'ekyemisana nga mutuula ku dayiningi tebo mwembi ne mukiryanga, naawe oli musiimu ku ekyo. Kiba kiraga obunafu bw'olina ku ddiini yo, kiba kiraga obunafu bw'olina ku bizibu ebijja bikola ki? Ebijja bikukuba. Teekawo asaalibu, teekawo amakubo agagenda okuyisa mu kizibu ekyo, n'okulaba nti omwana oyo akola ki? N'okulaba nti omwana oyo avudde mu busiraamu akomawo. Kino kyali kizibu kinene ekya Tulayha okutuusiza ddala, kuba yafunayo n'ebika, ekika kye mwe yali ava, n'ekika kya Ghatfan, n'ekika kya ekyokusatu Tuwayy, ne bamwegattako, nabo ne badinawusinga ne bakakasa nti ono muki, ye nabbi azzeewo. Kiba kitegeeza nti yafuna abagoberezi baki bangi. Abubakari kye yalina okukola kuteekateeka gye kurashinga bantu bafaanana bwe bati. Wazunziru, hayatuna kulluha ikhtibaaru, obulamu bwaffe bwonna bulina ebigezo, n'abaakulembera baafuna ebigezo eby'enjawulo. Wazunziru, Abi Bakari n'alwanyisa ekizibu ekyo. Waliwo Musailamatul Kadhaab, oyo naye yeeyita kaani, yeeyitako nabbi. Ekyo nakyo kizibu kiri luddawa, kiri mu umma ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Olwaleero bangi, kati olwaleero tetuyinza okugamba ekizibu kye tulina bantu kweyita bawalimu baseeka naye nga si baseeka. Lwaki? Ekyobwannabbi kigenderedde. Naye kati buli oli ayiga okusoma alifu bba ng'ayimira ku kituuti ng'awa fatwa ngeseeka. Ayiza okusoma Al-Fatiha ng'ayimirira agenda ku leediyo agamba nze ndiseeka nsoma edduwa mponya abantu. Ayiza okusoma Al-Fatiha ng'ayimirira mujje tusome edduwa ey'amakumi 40 nze ndiseeka. Tonyiiga. Kizibu weekiri, abantu bagenda kweyita ebyo bye batali paka tuyite mu buufu abaatukulembera bwe baayitamu, tulyoke tusisinkane ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Ekyo kale omuntu ayinza okulaba nti kiri wala. Katudde fi asrina haadha, ku mulembe gwaffe guno oguliwo, ekiyinza okuba nga kikutte akati biringa bibiri. Ekisooka okuttibwa kw'abantu, okuttibwa kw'abawalimu, okuttibwa abantu nga babatta ala dhulmin, ku bulyazaamaanya. Wazulziru, baafuna ebizibu bingi, nabo baabattanga nga babattira ku butali butuufu. Olwaleero gwe oweddemu amaanyi olw'okuba otandika okubala kisfa ya subhanallah. Abdul Karimu bamukuba amasasi, Kirya bamukuba amasasi, Bahiga bamukuba amasasi, Muwaya bamukuba amasasi. Ono ow'Embaale ow'Ennakaloke eyali mudiru w'essomero bamukuba amaki, amasasi. Naye kiriba kitya mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala
onakuwadde oweddemu n'eddiini otandise ogisuula nti essasi likaaye, Allah n'abalangirira nti abo baafa bashuhada, n'abalangirira n'abakakasaako okufa nti baafiira mu lutalo lw'eddiini ekyabakunya essasi nga yali ddiini yaabwe. Tusaba Oweekitiibwa Allah abateeke mu abo. Olowooza walibaawo ennaku nga babalangiridde mu baki? Mu bashuhada, nti mu bashuhada be tulina Hassan Kirya, Abdul Karim Sentamu, bagenda mu jjana, emibiri gyabwe tegyavunda na kuvunda. Walibaawo ennaku? Wazulzilu, baafuna ne bali abaatusooka, baafuna ebizibu eby'enjawulo. Ani gwe battayo mu buli azaamaanya? Istishhaadu Umar radiyallahu anhu. Umaru teyali mutono. Fi asrina haadha, oyinza okugamba nga boolaba nti basse bakubye Abdul Karim Sentamu essasi, kigeze nga n'okuttibwa kwani kwa Umaru fi zamani haadha, ku mulembe guli. Wa in kaana Umaru, newankubadde Umaru wa nkizo nnyo okusinga Abdul Karim, ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu yattibwa mu buki obuli azaamaani. Wazulzilu, naffe tulina okukirabako abantu bajja kuttibwa mu buki we tuba ddala tukakasa nti tuli bakkiriza era tugenda muki mu jjana. Hayatuna kulluha ikhtibar, obulamu bwaffe bwonna bigezo, bali ebimu ebigezo bye baafuna kubatta madhuluman nga bali azaamaaniziddwa. Umar bin Khattab radiyallahu anhu yattibwa mu buli azaamaani, yali khalifa wa kubiri mubaddira nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu bigere. Naye lumu Auf bin Malik radiyallahu anhu alaba mu kirooto, bo bawangaala abamu n'okuwangaala nga n'obujulizi babumanyi bwe baboogerako nti eyo fulani ajja kumaliriza bw'ati ensonga ze, naye tebaava mu buki buti. Olwaleero ne bubanga obubaka bukyakka ne bakugamba nti gwali eyo fulani n'ekirevu kyo ogenda kuttibwa bwoti, toyinza kuva mu Busiraamu. Naye abasajja bawangaala nga bwaliko bye baboogeddeko, n'asigala ng'agoma. Umar bin Khattab radiyallahu anhu, Auf bin Malik alaba mu kirooto ku mulembe gwa Abi Bakari radiyallahu anhu ng'abantu bakuŋŋaanye fi Sa'id, naye ng'omu ku bo abasingako obuwanvu bwa luta, naye neyeebuuza nti lwaki bonna balinnye ku kasozi ke kamu, ku kituuti kye kimu, ku kafunvu ke kamu, ate oli abasingako obuki obuwanvu. N'agamba nti oyo omuntu oyo, qaala Umar bin Khattab, oyo ye Umar bin Khattab. N'amubuuza nti lwaki ye yabasinzeeko obuwanvu Umar bin Khattab. N'amugamba nti Umar bin Khattab aliko ensonga ssatu ze zimufudde okubeera omuwanvu. Esooka, la yakhaafu fillahi lawmata laa'im, ensonga nga za Allah tatyayo ajja kukola ki? Kunenya. Olwaleero bantu bangi batya okwogera ku nsonga za Allah olw'okutya nti mukyala wange anandaba atya, njogere ku 40 ga taata we ajja kunkyawa, njogere ku birthday, olinankakasita birthday bu birthday nkyogereko, banandaba batya? Yakhaafuna lawmata laa'im, batya okubanenya nti lwaki okyogeddeko. Naye Umar ekimufuula ow'enkizo lwaki? Lwakubanga yali tatya lunaku oba munene. Ekyokubiri, wa innahu shahidu mustashhidu, bagenda kumutta bussi. Ekirooto akifuna ani? Auf bin Malik ku mulembe gwani? Gwa Abi Bakar. Kyekigenda omufuula nga wankizo muwanvuko okusinga abalala, bagenda mutta bussi nga bamuttira ku ddiini ye. Ekyokusatu, mukulembeze agenda okuddira mu bigere. Awufu najja bw'alaba ekirooto ekyo, najja n'akigamba Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu n'ayita Umaru naye n'akimugamba. Umaru mu Bukhari, mu kitabo kino ekya Bukhari, Umaru n'atandikanga okwogera ebigambo bino
oba yasabanga edduwa eno ti Allahumma ruzukuni shahada fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika, yasabanga Allah mutte nga shahidu kyokka ng'asaba ataafiire mu kibuga kyani kya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kyokka ng'ekibuga kya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyali tekikyasobola kubeeramu jihadi. Lwaki? Kyali kimaze owaada aboononefu abasinga obungi. Umar Abubakari n'awangaala ng'ekyo kirangiriddwa. Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam alinnya ku lusozi lw'e Uhud ng'aluliko ye ne Abubakari ne Umaru nani ne Uthmani. Olusozi ne lutatebenkera ne lukola ki? Ne lunyeenya. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'aluga ati uthbutu ya Uhud, tebenkera nywera gwe Uhud, kubanga kuliko omubaka waani wa Allah, kuliko wasiddiqun n'omwogezi waaki wa shahidaini, n'ababiri bano bagenda kubatta bafenga shahidi bashuhada. Ekyo nga babiwulira balamu. Naye kyetwagaddemu ffe nti hayatuna kulluha ikhtibaaru, obulamu bwaffe bwonna bigenda kubeera bigezo. Okuttibwa kw'abantu kigezo, n'abaasookawo baakola kibattibwa ku butali butuufu. Umar aba asaaza esswala ya subuhi, mutabani wa Mughiira najja n'amufumita ebiso ng'abimufumita ku lwa ddiini ye. Kati n'omuwalimu asobola okuba ng'ava mu ddaawa ne bamukuba essasi nga bali mukuba ku lwa ddiini ye. Lwaki? Falamma nga temaze kuyitako mu bufu bw'abakulembera massatuhumul ba'sa waddarra wazulzilu, bafuna ebizibu eby'enjawulo nga okuttibwa nga babatta ku butali bwekanya. Umaru yattibwa ku butali bwekanya. Naawe osobola okuttibwa, oba nange nsobola okuttibwa, n'omulala asobola okuttibwa, oba abalala battibwa nga tebattibwa ku buki? Ku bwekanya. Kiba kitegeeza ki? Tetulina businga busiraamu lwa bigezo bino byetujja. Tetugwamu ssuubi nti lwaki ate ffe abaawakati era ffe abatalina bukuumi bwa Allah, obukuumi bwa Allah tubulina. Naye kyetwatoola zaabu bwe twakwata owa la ilaha illa Allah okumutuusa ewa Allah, tulina oyiyita mu kugezesebwa tulabe Allah akakase nti tetumusudde. Okufa kw'abantu tubasabira busabizi Allah abeere nga yabattira ku ddiini yaabwe, nga baabatta lwa ddiini yaabwe. Famire zaabwe ziraba nti nnakuwavu nnyo mu kaseera kano, naye muliraba mutya mu abantu ba Abdul Karim nga Allah amulangiridde mu baabo abaafiira mu ntalo z'eddiini nga Allah amuwadde ejjana. Muliddamu okufuna ennaku. Era munywere, temulowolereza bigambo bingi, wabula musabe Allahu tabaraka wa ta'ala abeere nga yamutwalira ku mukono gw'omuntu, nga yamutwala ku lwa ddiini ye. Ne famire z'abantu abalala muliraba mutya ng'omuntu wo wakaaba bamusse maguluman, n'ogenda ne mu kooti n'otafunayo era bwekanya ne bakivaako buvi bwe batyo. Naye nga Allah agambye nti abo bashuhada, ne mu Uganda twalinayo bashuhada baabano, liribeera ssanyu. Idhan hayatuna kulluha ikhtibar, obulamu bwaffe bwonna bigenda kubeera bigezo ng'abaatusookawo baafuna ebibatawaanya ebyokubatta. Oyo yali mutono izo gati oyo naye yali tewali kyakosa kumma nga Sheikh Abdul Karim Sentamu, ekise kyali kinene. Mani huwa Umar? Ali Umar mu ddiini. Idhan obuufu mulaba nti tulina okuyitamu tunywere. Ebigezo tugenda bifuna paka tosuubirayo bwe tugenda kubeerawo nga umma terinaamu biki? Terinaamu bigezo. Uthman ibn Affan naye kennyini yattibwa madhuluma. Hadithi ya Ibn Umar agamba nti zakara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fitina famarra rajul, Nabbi sallallahu alaihi wasallam aba ayogera ku fitina egenda okubeera mu umma ye, omusajja n'ayitawo
omusajja bw'ayitawo faqaala riwaya ezimu ziraga nti yayitawo ng'abisse ku mutwe gwe bw'amala oyitawo nabbi sallallahu alayhi wasallama n'agamba nti yuqtalu fiiha haadha almuqni'i yawmaidhin madluman oyo assizza omutwe gwe oyo akotesa omutwe gwe ayiseewo mu kaseera k'agenda okuttibwa agenda kuttibwa nga tattibwa ku mazima na bwenkanya eyaliwo ibnu umaru agamba fanadalt nentunula faidha huwa uthman ibn affan na nabbi sallallahu alaihi wasallama ayogera ku uthman ibn affan nti agenda kuttibwa mu nzita etali ya bwenkanya kitegeeza inaffe mu umme ku mulembe guno gwe tulimu we tubanga tukkiriza nti obulamu bwaffe bwonna bugenda kutambulira ku bigezo tulinamu abantu abagenda okuttibwa nga battibwa ku butali bwenkanya lwaki allah yatugamba tetugenda kuyingira jjana nga tetuyise mu buufu bwabo abakola ki abatusookawo massatuhumul ba'sa waddarra wazulzilu ne bafuna ebizibu ebyenjawulo nga bino ebyokubatta nga tebabattidde ku mazima osobola okugamba nti oyo gwe batta mutono yali talina nnyo atharu ku ddiini nga hasani kiriya nga seeka waffe hasani kiriya allah amusime oyo gwe batta uthmani gwoyogerako omutono seeka yasimatuka n'ekatojo n'akomawo era n'asigala ng'akyali ku ddiini gwe gwogamba uthmani mani huwa uthmani ng'oddayo osoma ebyafaayo kitegeeza nti tusobola okufuna abantu nga battibwa naye nga tebattibwa ku butali butuufu lwaki tusobole okuyita mu buufu bwabo abaatukulembera bwe baayitamu tusobole okutuuka ku jjana eri nga nabo gye bali bye baayitamu bye twayitamu bye baafuna naffe bye twafuna nejjana nga tufunye efaanagana so tolowooza tojja kubeera ewomuka essiko onywe kyayi ogaye nti nze ndi musiraamu nnyo abadan tinja kubeera eyo mbeerenga nywa kyayi oli bulungi tewali taabu tewali kikutteko gwogambe nti falhamdulillah omusiraamu olowooze nti ojja kumaliriza otuuka ejjana owangadde ng'oli musiraamu oyagala okulenga oli mugagga mu bugagga bwe toyagalamu loosi yonna omalirize nga ne allah akuwadde ejjana la wallah ekyo tekigenda kusoboka akyagala ekyo weere ejjana gigambe nti givuddeko sikyayagala jjana njagala mpangaale mu bulamu buno obwensi nga sirina kankosa wallahi allah ajja kikuwa ni alladhi yargabu biljanna oyo alina interest ng'ayagala ejjana tojja kuzaalibwa ng'oli musiraamu okule ng'oli mugagga obugagga bwo butambule nga tebulina buzibu ofiire na mu ddwaliro mu Kampala International Hospital bulina okubaamu ebutawaanya weega obugagga buyinza okugaana wangaale ng'oli mwabula otandika okwerogozza yate gundi ye yatuwonga nti mu famire omubaamu omugagga buli omu agamba ye yabawonga n'atwala obugagga obuje endowooza ennyimpi teriyo omuntu asobola kutwala riziki yaani ya muntu allah ayinza gwe okukuleetera zirizala ng'amukuleetedde mu bya ssente obanga kakapita akawerawera ne bakakuba ku mutwe obanga avaayo n'ozisuula ng'otandika naye edda wateekwa okubanga waliwo ekitali kiki ekitali kirungi hayatuna kulluha ikhtibar obulamu bwaffe bwonna bigezo buli kyolaba ekizze nga kyagala okubuzaabuza okuva ku ddiini ilzim makana nywerera wooli omanye ekyo ekigezo kizze allah yagamba sijja kuyingira jjana nga siyise mu buufu bwabo abakola ki abaatukulembera baafuna okuttibwa baafuna ebigezo mu kukyankalana kwa umma mu kutegeera kwa masala ne bibakyankalanyiza ddala nga bw'olaba ku mulembe guno we bituuka ne bitukyankalanyiza ddala tusaba ow'ekitiibwa allah atube tubeere nga tuli ku mazima tuyite muzirizala afaanana bw'ati kibuyaga afaanana bw'ati tusobole okusanga abaatukulembera nga fenna tuli mu abo abakkiriza
njagala okulaba ekyokulabirako ekigezo ky'abantu umma teyafunako nga naye kiri ku masala ne kivaamu olutalo olw'amaanyi n'abantu bangi ne balugenderamu akaba naye nga lyakivudde ku masala bw'agamba nti amasala matono nnyo era biki ekigezo kyonna kisobola okubutuka awantu wonna ku mulembe gwa Uthman ibn Affan la Ali ibn Abi Talib waliwo kye tuyita ati mawqi'atul jamal olutalo olw'oku ngamiya oba ku ndogoyi olwalwanibwa kuki ku ndogoyi basababu haa kyekyaluviirako just khilaf mu kutegeera amasala olutalo ne lubeerawo ekyokubiri kutuukiriza bubaka butuufu bwa Qur'an ekyokusatu oba nakyo nga kyakubiri mu kyokubiri kutuukiriza bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawqi'atul jamal yaliwo ku mulembe gwa Ali ibn Abi Talib oluvannyuma lw'okutta Uthman radiyallahu anhu bwe bamala okutta Uthman Aliyu adda mu bukulembeze Aliyu bwadda mu bukulembeze waaliwo ekibinja ku sayidi eri ekyali kikulembeddwa Muawiya ibn Affan nga kyo kigamba nti they and then tubanje oba tutte abassaani Uthman Aliyu radiyallahu anhu ng'abagamba nti nedda abantu bwe bazze nga bapenetratinga bwe batyo ne batuuka n'okutta omukulembeze waffe eyinza okuba tennaba kunywera tusooke tumale olindako tumale okwenyweza mu bukulembeze tulyoke tutwalabe omusaayi gwani gwa Uthman ng'enkola y'abakhawariji weebeera abamu bw'okyogera bw'otyo nti musooke mulindemu tetugenda kati mu jihaadi limaana ma indana alkudura tetunafuna buki agayoseeka mulwadde oyo muveeko ffe tugende naye Uthman Muawiya ye n'alaba nti kirina kukolebwawo awo wennyini Uthman alaba nti tulindemu kati abantu abamu olwa fitina eyo yali etandise okulabika ng'ejja mu Madiina ne batandika ogifulumamu nga bagenda Makka mwabo abafuluma mwalimu maama w'abakkiriza Aisha radiyallahu anha mwalimu Zubayr wa Abdullah ibn Zubayr ne bagenda e Makka bwe babeera eyo akabinja ak'amaanyi akaali kabanja omusaayi gwa Aliyu kaali basura gwa Uthman kaali basura nga Aliyu ali mu Iraq ne bagamba maama w'abakkiriza Zubayr ne Talha ne Ubaydullah bin Zubayr ne bagamba maama w'abakkiriza ti olw'ensonga eno gye tulimu tugende tusiikane abantu bali naawe bw'onoobaako ky'oyogera bayinza okkiwuliriza mu kugala okusasulirawo abantu abasseeki omusaayi gwa Uthman maama w'abakkiriza Aisha bano bamunnyonnyola ensonga n'agikkiriza ne batandika okutambula bagenda e Basura naye baba bagenda e Basura batuuka mu katundu embwa ne zibaboggolera embwa bwe zibaboggolera ne babuuza maama w'abakkiriza Aisha ti wano tuli ludda wa embwa we zituboggoledde bagenda okwetegereza nga bali mu katundu ke bayita Haw Abu maama Aisha bamugamba nti tuli wano fatadhakkarati qawla rasul najjukira ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyayogerako lumu ng'akigamba lwaye nazigamba yakigamba bakyala be endalega nti yakigamba Aisha nti kiribeera kitya omu ku mmwe ng'atambula agenda embwa ze Haw Abu ne zimuboggolera naye ku sayidi ye ku jjo ne ku kkono abantu bangi ne bafiirayo
Aisha bamugamba nti embwa zimugoledde how up n'aluma kwerinnya n'agasinda gye neeyongerayo. Lwaki? Njijukidde ekigambo Nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yayogera gye tulaga abantu bajja kufa. Abaaliwo basahaba ne batandika omugamba nti ummil mu'minina gwe tofuluma eri togenda eri kulwana, wabula olw'obukulu we banaakulaba nti naawe oli sayidi eno ogamba tugende tubange omusaayi gwawe tumandi kyokka gwe kyekikutwala. Hadithi eyo teri ku ggwe, embwa ziri boggolera baki? Ziri boggolera balala. Ne bamalaawo ennaku nga 3 akhiira ne bafana Aisha ne bamumatiza ne bamutwala ne batuuka e Basra. Bwe batuuka e Basra, Aisha ali ku nsolo, okulwanagana kwaliyo kungi n'abantu bangi ne babeera nga bakola ki? Ne babeera nga baafa. Naye nga kuli wakati wa Busiraamu kwawukana kutegeera masala. Bonna bakkiriza nti tulina okubanja omusaayi gwani? Gwa Uthmani. Aliyu agamba nti nedda tulindemu. Muawiya n'ababe bagamba nti tugubanja ddi. Kati obuzibu ne bubeeraawo, bangi baaluyitamu akaba. Kati neero umma ejja kufuna ebigezo. Abasaalira mu muzikiti basiraamu nazzo guwamba muki? Musiraamu. Battiŋŋane naye ng'ekibattiŋŋanya ki? Waliwo agambye nti sikiriza mu la ilaha illa Allah, bonna bagamba la ilaha illa Allah nga n'ebirevu babikola ki? Babirina. Khilaafu evuddewa? Umma erina okujja ng'efuna okugezesebwa. Abasiraamu ate beerumbye, abasiraamu ate bajja kwerumba lwaki? Ne bano abaaliwo abanene nabo baalemagana okutegeera amasala. Bano bagamba tulindemu, bano bagamba kaki? So ojja kulaba ebinene. Subhanallah, amagye gasazeeko gavumenti ewambye William bagenda okweza nti tubadde tukwasa banyiigo mu nkwasa peaceful way. Ababaddemu baki? Basiraamu. Be bakwasizza baki? Basiraamu. Wazulziru, ebizibu bigenda kujja. Be bagoba mu basiraamu, be bakwasa basiraamu nga bamala n'okukola tifaaqiyaati, endagaano y'okukkaanya nti kati tuli wamu siri kulumba naawe sirikola ki? Siri kulumba. Wazulziru. Kati gwe talina musinga kyate omusajja ate ne William naye kyakayikatiza eri obusiraamu kamuveeko kanzize mu ddiini endala. Wazulziru. Hayatuna kulluha ikhtibar. Baafuna ebibatawaanya. Mawqi'atul Jamal yaliwo ng'eva ku nsonga eyo gye yaggweera, ffenna tumanyiyo buki? Tumanyiyo bulungi. Idhan tujja kufuna naffe ebitutawaanya paka lwe tunaagenda ila jiwaali rabbina subhanahu wa ta'ala, paka lwe tunaatuuka ne tugenda mu maaso g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa illa atayagala kugezesebwa kufaanana bwe kutyo, bulamu bwo kutambula nga bulina ebigezo, butambula n'ebigezo, ejjana gy'oba olangirira nti njikoze eki? Njikooye. Sigyagala, naye yonna ayagala ejjana. Ayatuna kulluha ikhtibar. Obulamu bwaffe bwonna bugenda kuyita mu bigezo. Abanene tulina ebigezo amaanyi olw'ebigezo ebibatawaanya mu famire, mu bufumbo bwabwe. Naga nti nedda kangendekewo omulogala gula obufumbo bwange buganje okukola ki? Okutereera. Ne omunene asinga mu umma eno obufumbo bwe bwatawankanamu nko. Tetujja kuyingira jjana nga tetuyise mu bufu bwabo abatukulembera bwe bakola ki? Bwe bayitamu. Wazulziru, yafuna zirizala mu bufumbo bwe ne butabuka. Kati gwe kikubazeemu amaanyi kinga oba obutabusi, otuuka okugenda okugatta ku Allah n'ekintu ekiki n'ekintu ekirala. Bwani obwatabuka khairul khalqi kullihim ajma'in. Naye teyamaliriza ng'agenze mu ssabo, asinga ebitonde byonna. Ala wa huwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Hayatuna kulluha ikhtibar. Ayagala ejjana ne mubufumbo jafunamu ebiki? Kati gwe wagaye sikyaddamu kufumbira, wallahi sikyaddamu kufumbira musiraamu. Lwaki? Wafunyemu ebikutawaanya. Nejjalabibi n'ogiwaayo noga nekijjalabibi kyo kiiki.
naye eyakuleetera eddiini naye yafuna ebigezo mu bufumbo bwe. Nja kulagayo oba bibiri oba kimu. Ekisooka bawaayiriza ku mukyala we nti ayenze. Mukyala we ki? Ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha. Ekyo kitono gw'oyinza kukola ki? Bwe bamuwaayiriza embeera n'egenda mu maaso n'abeera sitaaka sallallahu alayhi wasallam nga wallahi tamanyi kiddako, ebigambo biyitiŋŋana nti Aisha yawedde. Aisha yakoze ki? Yabalize. Ne kiyitirira ku nabbi sallallahu alayhi wasallam, n'atuuka ku sseerigamba Aisha nti genda ogira okyatuddeko ewa taatawo, nga bwe neetegereza ensonga. Hayatuna kulluha ikhtibaaru, n'ebigezo tunaabufuna mu bifumbo bwe tulina oba bwe tulimu, tujja kubifuna bwe tuba twagala ejjana. Tulina kuyita mu buufu bw'abo abaatukulembera bwe baayitamu, abaatukulembera baafuna obuzibu mu bufumbo. Niyo olw'okuba nti oli yamanya nti ibaada teyalayirirawo nti wallahi sikyadda. Olwaleero osanga omuntu naate omukyala ng'ensonga gyakuba nti omukyala munafu emikono, tasobola kusitula ki? Kusitula bidomola binene. Ya shababu ntabe. Oli naate omukyala nti mutadde lwakino, naye nabbi sallallahu alayhi wasallam boogera ku mukyala we ne bamugaa nti yayenze. N'olwo bajja kumwogerako ye, naawe bajja kwogerako nti wayenze ye. Lwaki? Abanene abaatukulembera eri mu jjana gye tugenda okumiitinga ebyabatuusaayo byebyo, naawe olina okukola ki? Okubifuna. Paka obubaka ne buyimirira ebbanga nga tebukyaka, kuba ekyali kitaasa wakati awo Qur'an Allah kusindika bubaka nti kituufu Aisha yayenze oba teyakoze eki. Abalumiriza Aisha yali mukozi wawaka mu maka ga taata wa Aisha, Abi Bakar, nga mukozi. Ye yayimirira n'agamba nti yali omu ku abo abaali bakakasa nga bakyogera nti Aisha yayenze. Mukozi wa taata wa Aisha, Abi Bakar, ng'ayimiridde n'agamba nti Aisha yakoze eki? Naye akhira nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'okuba yali akimanyi nti hayatuna kulluha ikhtibaaru, yagumiikiriza fi khulasatil mawdu' Qur'ani yekka ng'eraga nti Aisha teyakola ki? Bakuwaayiriza, balina kye bakuwaayiriza oweddemu amaanyi n'eddiini oyagala kugisuula, toggwamu maanyi. Aisha teyaggwamu maanyi, ne nabbi sallallahu alayhi wasallama Qur'ani yababaraka. Buli akuzizza ekirevu n'atema empale bw'abaako gwanyizizza, kyasooka omugamba asooka mugamba oli nalukalala, kikunyiiza olw'okuba bakuwaayiriza. Tokolangako na butujju, gumiikiriza. Ebyo bijja tusanzaayo. Tusaba Allah atuteeke mu abo tubasangeyo bali mu jjana, nabyo byabatuusa okuba nga bagenda mu jjana. Kuba gyetekako biki? Kuba gyetekako bigambo. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, omulundi omulala insha Allah olwokubiri olujja tujja kumaliriza ekigamba nti ayatuna kulluha ihtibaaru, nga twongera okulaga ebigezo nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yafuna mu bufumbo, nga twongera okulaga ebigezo nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yafuna mu bannanfuusi, ng'oba oli awo naffe obulamu buno bwe tutambuliramu kati bye bigenda bitweyolekera, ne tutandika okugenda nga tuggwamu amaanyi n'eddiini nga tukola ki? Nga tugisuula. So nga tulina kumanya nti ebyo byaffe tulina kubeera nabyo paka lwe tunasinkana ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, kubanga yatugamba ejjana tujja gikombako, tetujja kugamba nti tuli ba mu jjana nga tetuyise mu buufu bw'abo abaatukulembera bwe baayitamu. Massatuhumul ba'sa wadh-dharra وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى
nasrullah Allah agenda tukola ki agenda kututaasadi idhan tubeere bagumu challenges tujjanga tufuna tumanye nti abanene abalungi abo Allah be yasiima bajja baziyitamu kyekigendo bafuula abazira okuyingira ejjana naffe ekijjo tufuula ekyo kubeera nga tunywedde ku ebyo bye tujja tuyitamu bwe tutaabisolvinge mu makuba amakyamu Allahu tabaraka wa taala ajja kubeera nga atuwa ejjana idinillahi tabaraka wa taala tunatandikirawo omulundi omulala qad qultu ma qultu in sawaba fa min Allah wa in khata'a fa min nafsi wa shaytan wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar Allahu akbar nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.